Kale, Edi Mutwe, Akrao Chivumbi, Alex Waiswa Mfumbiro, Doreen Kaija, Sauda Madada, Olivia Lutaya, Bobby Giant, n'abalala baleteddwa mu kooti olunaku olwaleero bakomezeddwawo bingi ebibadde mu kooti bye tugenda okubeera nga tutunuulira. Omulamuzi baagala ave mu musango gwabwe aguviiremu ddala babawe omulamuzi omulala. N'omulamuzi atuuse okuba nga akozesa olulimi Oluganda n'addamu bano era n'abaanukula bingi ebibaddeyo mu kooti e Kanyanya nga bwe tugenda okubeera nga tubitunuulira mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kakati era bwe nkujja mu kooti ye Kanyanya mu kooti enkulu mu Kampala omusango gwa Joel Senyonyi leader of opposition gugenda maaso n'okubeera nga gulindiriddwa okumanya ekituufu ekyenkomeredde olunaku olwaleero nga bwe nabategeezezza olunaku olw'ejjo nti kooti yawandiise ng'eyita bonna abavunaanyizibwa ku musango guno okusobola okuba nti ewa ensala yaayo esembera ddala olunaku olwaleero wabula bagenza okutuuka ku kooti ate ne bagamba bikyuseemu naye ensala yo ya lwaleero tugirindiridde essaawa yonna ngenda kuba nkuwa details na buti ensala bwegenda okuba nti etambuzibwa olunaku olwaleero. Kakati ate yo kooti ey'amagye gye buvuddeko President Museveni yapointinga abantu abagenda okubeera nga bagiddukanya mu kaseera kano era nga Brigadier General Tukachungurwa Richard alayiziddwa olunaku olwaleero era mu kibuga Kampala ku kooti oba oliawo ensukkulumu bingi ebibaddewo ng'akuba ebirayiro. General Court Marshal yakuddamu okubeera nga ekakkalabya emirimu gyayo okuva olunaku lwe bamaze okuba nti balayiza omulamuzi waayo oba omuntu agenda okukola nga omulamuzi wa kooti chairman waayo. Kakati akaseera kano ke tugendamu bingi ebigenda okubeera nga bikyuka. Nzikiriza nkusaba video yo giweka like kisobozesa okudduka ku speed etenkanika ennaku zizo wasigadde 8 zokka tubeere nga tutuuka ku lwa 15 tulonde ate ebule ennaku 6 zokka campaign zizonna ziyimirizibwe zibeere nga tezikyagenda maaso twetegekere kalulu. Nkomawo nkola mbukozi katono nnyo bwenti ate nzije embozi n'ebigambo tubise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddua ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa Kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru waggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kyeneyambisa n'enteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo n'enzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjalo ekyo Allahumma ghafir wallahi yarzuqna salatu wassalamu bamaze otuuka ku buwanguzi. Amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi weddua ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Enamba yange eri 0703 54 69 31 ne ku WhatsApp kweri 0703 54 69 31. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Ako buterevu josinzide okubanga otugoberera n'okubanga otulaba wenzijidde ku mpewo bino byakantu kakesaawa zino emboka enyoka ku kitebe kya kakiiko k'ebyokulonda ebweru abawagizi ab'omu kwabo abajiddwa mu lwokaano lw'okuvuganya Makindye division mu resi y'abameeya abagenda maaso n'okubeera nti babakalakata emiggo miyitirivu nnyo. Tugenda kuba tujja ne story y'omubujjuvu katusooke tumalirize bino. Kale kakati enkyalo lunaku olwaleero ffenna twasuze tukimanyi bulungi nti olwaleero kooti enkulu egenda okubanga ewa ensala yaayo ku musango ogwawaabibwa munna PFF omukulu Ivan Bwowe nga awaabira banne bwe bali mu lwokaano lw'okuvuganya ku ntebe ya Makindye West Division ye nga bw'agiyita agamba bali banne bonna bawandiikanga Makindye West Constituency nga tebawandiika Makindye West Division. Gwe musango ogwo nno gwakola ki gwabavunaana ogw'okwagala okukiikirira ekitundu kye batamanyi na bwe bakiyita oba ekitundu
bwe kiyitibwa. Onaku olw'egyo nakunyonyodde story mpanvu saagala kubeera nga njiddamu. Kakati olwaleero bannamateeka ba Joel Ssenyonyi beesoze kkooti enkulu okujja okubeerawo bawulire oba oliawo kkooti engeri gyegenda okuba nti ewaamu ensala yaayo. Ekyennaku bano bategeezeddwa nti ate bikyuseemu kkooti tegenda kubanga ewulira oba ewa ensala yaayo ey'omusango guno mu buliwo egenda kuba ewa ensala yaayo ku mutimbagano ffe gwe tuyita email newankubadde mu lulimi lwa kkooti abayina erinnya lye baguyita omukutu gwabwe ogwo ogumanyiddwa nga ekimis oba ekimis. Kakati ensala omulamuzi agambye kwagenda okubeera nga akola ki ng'agiteeka naye era still lunaku lwaleero soko tuweko ku mukulu kulembedde balooya banne ku ludda lwa Joel Ssenyonyi ne bwowe abaddewo okulaba nga ensonga zigenda mu maaso. Anderson Bulola bonna babaddewo abasingira ddala bakandidenti abaagala okuvuganya side zizeeyo. Katubirabe eyo olunaku lwajjo twafunye ebbaluwa entongole ng'etuyita ate yabadde egamba nti mujje mu kuwulira omusango. Kituufu bwe twava wano twali era naffe tusuubira nti ensala eyo ejja kuweebwa ng'eyita ku mutimbagano gwa kkooti oguyitibwa ICBC. Naye bwe twafunye ebbaluwa eyo mu Lunyaanyimbe nga bagiyita hearing notice ate ng'eyawukana n'eyo gye twabadde tusuubira gye bayita ruling notice. Tetugamba oba oli awo eyawaaba alina ebirala byakyayagala okwongera okumera enkola kwe kujja ne wano ew'omulamuzi. Tugenze okutuukayo ne tutegeezebwa okuva mu kakkalabizo ly'omulamuzi nti tuddeyo gye tukolera emirimu gyaffe tulinde bulinzi ensala ejja kutuweebwa ng'eyita ku mutimbagano ogwa ICBC. Ne bwekityo tetulina bweraliikirivu tusazeewo tuddeyo era tulinde kkooti bw'enaasalawo. Kujjako kiyinza okuba nga kirumya oyo eyawaaba kuba yayagala alangirirwe ku bwamemba bwa paalamenti nga tagenze kuperereza kalulu. Booli awo abadde zze n'ebidduluza yewaane yeyagale tibamulangiridde era osi gyayinza okukola naye ffe obudde kyekyokka kyekituluma. Tujja kuddamu era tubagambe nti ensala tugifunye. Mwebale nnyo mwebale. So ye nteekateeka eyo eriwo this time around omulamuzi akoze enkyukakyuka ku ssaawa esembayo. Enkola eyo y'emu gye baakozesa ku musango nga ogwa omukulu Mathias Walukaga. Kkooti yayisa ensala yaayo ku mutimbagano. Tugenda kuba nsuubira we zinaawerera ssaawa 9 nga tumaze okuba nga tutegeera ddala leader of opposition ne banne abalala bwe bali mu lukano lwa Nakawa West Division oba West Constituency bagenda kuba bajiddwa mu lukano oba bagenda kuba basigala mu lukano. Singa bagenda mu maaso n'okuba nti basalawo nti bano bave mu lukano kibeera kitegeeza nti omukulu owa PFF eyatwala omusango guno mu kkooti abagenda kuyitawo nga tavuganyiziddwa era abagenda ayita mu lufuutifuuti kyetugamba nti ali unopposed. Naye kaakati byonna tubirinze ku ssaawa gye tulindiridde eyo mulindwa era twadde tusuubira nti we zinaawerera ssaawa 6 olwaleero ku 8 ng'ensala eyo emaze okuba nti eweebwa engeri gye kiri nti kkooti ebadde yayisa abantu bano physically. Naye kaakati kitegerekese nti enkola zikyuseemu ku ssaawa esembayo ne tuli bulindaala ku mutimbagano buli kadde tugezaako okuba nga tubikkula ku ssimu zaffe. Kompyuta tuziteze okusobola okukakasa nti information tugifunira mu budde ate naffe tugireporting mu budde okusobola okukakasa nga otambula oli updated oba otambula n'okumanya obufu obufaanaganako ko bwe butyo. Nga bwe nkugambye nti abeesimbyewo bonna bakwatibwako ensonga eno babadde baayitiddwa and of course ne electoral commission ebadde esindise balooya baayo basobole okubeerawo mu kkooti okulaba nga balaba ensala nga bwegenze mu maaso ne tubirindiridde okusobola okubeera nga tubiraba. Kakati eyo bwenvaayo ne tugenda mu kkooti endala. Kkooti endala ebadde Kanyanya mu Kawempe
owavunanirwa emisango gy'abasibe aba National Unity Platform ku misango ja unlawful drilling obukola duiro amenya amateeka n'ebikolwa ebirala byonna bye babasomera ebigwa wansi w'emisango gino. Okusinziira ku mulamuzi agenze maaso n'okubeera nga oba oliawo alambika biki ebiteekeddwa okubeera nga bigobererwa era okukakkana nga ayongezaayo okuwulira okusaba kwa bano beiro yaabwe okosako n'okusaba omulamuzi agobebwe mu musango guno ba omulamuzi ave mu musango gwabwe. Omulamuzi asindise ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwe tulimu ogwa January, which means nti tugenda kuba tumaze okuyita mu kulonda okwa 15 ne tusukkawo ne wiki namba, era omuwabi wa gavumenti abadde agezaako ndabye okusituka abeeko kyayogera omulamuzi olw'okuba badde afunyemuko nze nyengendo yita argument oba afunyeemu kaawo okuwanyisiganyamu endowooza n'omu ku basibe that is Alex Waiswa Mufumbiro n'awaliriza n'omulamuzi okwogera Oluganda mu kooti kumpi okumalira ddala eddakiika 2 namba ng'ayagala buli muntu abadde mu kooti asobole okubanga annyonnyoka bulungi ensonga zino. Emisango gino egivunaanibwa ba Akirao Kivumbi, egivunaanibwa Olivia Lutaya, Bobby Giant ye taliiko ku unlawful Bobby Yanga taliiko ku bavunaanibwa unlawful drilling, ne kati kuliko ate Bobby Giant, kuliko Eddie Mutwe, kuliko ono ani Alex Waiswa Mufumbiro, then ne kubeerako Doreen Kaija, then ne kutubeerako ne Olivia Lutaya, then netubeerako n'omusibo omulala atasobodde kubeerawo mu buntu naye nga bamutadde ku mutimbagano oba ku nkola ya Zoom amanyiddwa nga Sauda Madada. Sauda Madada kati amaze emirundi 2 nga tajja mu kooti physically lwe yasemba okulabikako ku kooti eno yemu byali si birungi yajja avaamu omusaayi. Kakati era mu kooti yenemu mubaddemuko engeri y'akalipo oba akanyolagano wakati w'abasirikale abakyala bagenda maaso n'okuba nti bakuuma abasibe abakyala wamu n'omu ku basibe amanyiddwa nga Olivia Lutaya. Olutalo we luvudde babadde bayimba ennyimba za tuliyambala enguloba, ennyimba ezeeyoleka enkyukakyuka n'okulaga obugumu bwe baliko mu kaseera kano. Omusirikale owa prison n'alaga nti asindika omukyala basobole okubeera nga batambula badda maaso, and of course Olivia Lutaya tanyigirwa mu ttooke naye n'agezaako okuba nga yeesammula amusindiikiriza okuba nti batambula okugenda maaso paka ate ensonga we zigenze nga zikula okkakkana nga bataawuluze mu mbeera efaanaganako ku bwetyo. Soka otuweeko ku moment eno eya Olivia Lutaya nga anyolagana oba mukanyolagana akabadde mu kooti ate then tuddeyo ku mulamuzi nga abaako byannyonnyola ku musango guno omuntu bye yandyetaaze okubeera nga ategeera obulungi. Babituwe. Okay, so embera bwetyo bwe badde naye awo omulamuzi olwedde abadde amaze okufuluma, of course n'abasibe abasajja babadde bamaze okufulumizibwa chambers za kooti nga bali bweru. Kakati nsaba tuddeyo wali ku mulamuzi nga bannyonnyolegana mu mbeera efaanaganako ku bwetyo battereko session yeyo tujuli. So because of that same reason, I will not handle today's business. I will not handle today's business because I cannot handle it because of what has been handled. So I will adjourn today's matter. Okay. So that we handle what is at stake and we will proceed with whatever has to be proceeded in this matter.
after that issue has been addressed. But before that, allow that you proceed with writing to the CM about what A8, yes, A8 has addressed, make it formal so that she can have it addressed. And everyone Obormaina Edita Daloza, and I sola Kugana, Rosa Gaboloza. I just sola Baunga, I saw controlling a bongo. So, Tiki is nani kuna msango sobola kola che okuva bina na mateka agekusa kwecho okuva mu musango amateka wegali teka wili niyo bate mufuniche bade muka bate mudi anti kisoboka balira mwebali basobola okuwandika sienze mulamuza sembayo abalamuzi bangi so nange sobola kola che okuva ne nkwasa che omulala kikirizibwa amateeka tekiganda so badde bagamba bawandiike omulamuzi omukulu wa wano kijja kusoboka bw'anaasanga nti ensonga zaabwe zirina muki eggumba ajja kusobola okukola ki kubanga n'amateeka gakirabira wala kijja kusoboka nti omuntu oyinza ogamba nzono omulamuzi takola ki tantegedde nange sikuva eki simutegedde amateeka gakirabira wala ne gateekawo neki n'engeri gy'okikolamu so badde mugamba that eyo option nayo weeri abamateeka basobola okukola ki ogenda mu maaso n'ekyo bawandikire omulamuzi akituulemu alabe tekirina buzibu ekisoboka. So I'm going to change the language of court. I was just having lenience for them, but I can. If I may, Your Honor, with a lot of respect to my learned colleagues, the law that governs what A8, or rather, I mean, it made it appear like this was the first one, but Your Honor, under section 77. Why I won't allow you to address Your Honor, he's talking for the rest of the Let me address that. Because they have not gone through the normal procedure, there will not be need for you to reply. When they go through the normal procedure, because this procedure is not the procedure, and council will have to rectify that, they know what to do. They know what to do. So because of that, like I said, there are procedures and there are people who have to answer to those procedures. So I'm not going to put, because again I cannot hear a reply to someone again who is objecting to me. Your Honor, it was really off the record because he said he's a lawyer and he seems to have taken no instruction. Because he was talking on behalf of everyone, and yet they are represented. So because of that same reason, I will not handle today's business. I will not handle today's business because I cannot handle it because of what has been handled. So I will adjourn today's matter. Okay. So that we handle what is at stake and we will proceed with whatever has to be proceeded in this matter after that issue has been addressed. But before that, allow that you proceed with writing to the CM about what A8, yes, A8 has addressed, make it formal so that she can have it addressed, and by then she will take the mandate to see who is going to handle this matter. Am I clear? I want to allow you to explore that as well. I am not the final person, there are procedures. So I will adjourn this matter to the 23rd of January. Tuliambale mule, oh lutalo ngaluete. Tuliambale mule. Masa
Kale embeera bwetyo bwe badde mu kooti, so bakomezebwawo ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno ogwa January, balabe obanga omulamuzi anaasobola okuva even musango gwabwe guno n'okufuna bail. Then bannamateeka baabwe basabiddwa okugoberera procedures eziyitibwamu singa omuntu aba ayagala kukyusa oba tafiiringa comfortable n'omulamuzi amuwozesa oba n'omulamuzi ali mu mitambo gy'omusango gwe. So ebisigadde tujja kuba twongera okubitegeera and of course n'okubanga tubimanya mu updates zaffe zetwongera okubanga tubawa. Bwe nvaayo eyo Supreme Court mu Kampala oba kooti ensukkulumu olwaleero lwetadde omukulu Brigadier General Tukakyungulwa Richard mu buyinza obwenkomeredde. Oba mu buyinza obujjudde nonte enkomeredde kitegeeza tagenda kubuvaamu. Mu buyinza obujjudde obw'okuddukanya kooti ey'amagye eyaddizibwawo Parliament y'eggwanga Uganda oluvannyuma lw'okwamendingamu oba olw'okubaako ebimu bye bakyusakyusa ebyali birumira okusinziira ku Parliament. Kakati omukolo guno ogw'okulayiza Brigadier General Tukakyungulwa Richard gubadde mu kibuga Kampala ku Supreme Court era nga Principal Judge Jane Francis Abodo abaddewo ku mukolo guno era kubaddeko ne Anthony General Kiryowa Kiwanuka then ne ba judges abalala okakasa olunaku olwaleero nga omukulu agenda okukola nga chairman wa General Court Martial oba agenda okukola nga omulamuzi wa Court Martial alayizibwa era naakubye ebirayiro bye bwatyo endulu n'emukubirwa olw'okubeera ng'amaze okuba nti atwala ekifo kino era kooti essaawa yonna eddamu okubanga ekola emirimu gyayo oba esobola okubeera nga eddukanya emirimu gyayo. Nabagamba nti tekibeewuunyisa kubeera nti abamu ku basibe aba NUP abali mu kuvunaanibwa omusango gwa unlawful drilling baliteekebwa mu kooti martial oba balivunaanibwa oba balitandika okuvunaanibwa mu kooti ey'amagye because omusango gwe babagamba gwe bazza gugwira ddala oba oli awo mu misango egy'ekinnamagye
n'emisango egibalangibwa bwe tugitunulira obulungi tugenda okulaba nga giyinza okugwira ddala mu katagole y'emisango Brigadier General tukachungulwa Richard gyayinza oba oli awo okuyita agigende maaso n'okuba nti giwozesebwa side zeyo. Katuba bimu ku ebyo ebibaddeyo bya lulimi lunyaanyimbe tujja dugumiikiriza mpola mpola sigenda kuvunula naye ebimu ku ebyo kwe kubadde okweyama okuwaayo obuweereza obusinga okubeera obw'omulembe. Ebyafaayo bya kooti eno tuzze tubibawa ne bwe tutabiddamu nti kooti baali bagijjawo ate then kooti parliament negizaawo abantu ne bavaayo ne bagamba ababaka baabwe temugeza ne muzaawo kooti eno. Ababaka ne balya ku ssente awo ba receiving ku ssente okakana kooti ng'ekoze eki ng'eyiseewo behind emmwanyi okakana nga tumaze okuba nga tulayizibwa olunaku olwaleero mu sides ezifanaganako bwezo. So kompeeko omukulu oyo ng'akuba ebirayiro bye bw'abadde ali wali mu kooti ensukkulumu. On the 31st of January 2025, that judgment led to the structuring of the courts martial and the subsequent appointments of officers who have just taken oath today. In the absence of the courts martial that were existing prior to the passing of the above mentioned judgment, the UPDF leadership has for now a span of 1 year period relied on the disciplinary measures to maintain the discipline of the force. It is one of the most regulated militaries on the African continent. And how did we manage 1 year without the court sitting? We have the standing operating procedures for each unit, and then we have the non-judicial procedures. Every commanding officer, every commander has to sit. I was not experienced a lot of discipline because of the absence of the courts. No. I wish to thank the Attorney General and his team for the tremendous efforts in the process of making the UPDF Amendment Act 2025 a success. In that vein, I extend my gratitude to the Parliament of Uganda for passing the Act. On a special note, I wish to thank His Excellency the President of the Republic of Uganda for accepting to the Act. I wish to extend my sincere gratitude to the Judicial Service Commission for having diligently assessed the UPDF lawyers who were presented by the High Command and successfully selected the competent judicial officers in whom I have no doubt that they will effectively execute their judicial functions. My sincere thanks goes to the Land Principal Judge for sparing your time from your busy schedule and professionally presiding over the swearing in ceremony of the courts martial judicial officers of the UPDF. And with those few words, I thank you all. I will continue for God and my country. My Lord, allow me at this juncture to invite the Inspector General of Government. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa Kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba ng'oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kyenneeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa ekyo bwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma ghafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu bamaze ottuka ku buwanguzi
ez'obuwanguzi. Amannya geego Alhaji Idi Binywera omusomi w'eddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala. Okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa Kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emmaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703 54 69 31 ne ku WhatsApp kweri 0703 54 69 31. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.